Tukula musiza nnyo ku Big TV program ensonga mu ddiiro tuli mu DF. Kibiina tekyasimbyewo president. Beekubye mu torch. Ne babulwa gwe baga nti tukwatire kadi. Kyamundu yali yatuga nti ye agenda okwambala. Ndowooza yatidde. Naye byonna agenda kubanga abituddamu. Tugenda kuba tutunulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku by'okulonda ebigenda mu ggwanga maaso. Ate waliwo ne bannaffe mu Nuupu babamye kadi. Ate nga bali mikwano gy'abannaffe aba DF bano abayamba ne babasenza oba nedda. Soko babuuzeeko. Abatulaba mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa, tusaasira abafunye ebizibu ate ne tusanyukirako abafunye ebirungi, abafunye kaadi z'ebibiina eby'enjawulo tubayozaayoza, n'abalemereddwa twagala okubagamba nti si y'enkomerero. Si y'enkomerero ng'olemereddwa? Yes, si y'enkomerero. Ebeetuga bagezeeko mulundi omulala oba bakole kubanga kubo mangi basobola mu Uganda letulina tteeka ligaana bantu bumyufu bwe basudde kugenda mu bibiina birala oba kujjanga ba independent. Bakyalinawo omukisa gwesubjectinga ku process paka abalonzi bwe banaasalawo, paka akakiiko lwe kanaggalawo. Yes, paka abalonzi bwe banaakola okulamula kwabwe. Anti abalonzi kituufu abalonzi be basembayo nga bakola okulamula kwabwe. Yaye ekibiina gundi mwakola bulungi oba mwakola bubi, ono yandibadde okukulamula abalonzi kooti y'abantu. Yes. DF temuyina presidential candidate. Kituufu. Nga tulabye ebibiina ebipya ng'ekyamunyagwa, kya mwezi gumu, kyaleese candidate. Mwe basajja mwenna banene abenkaniddeawo mwenna mwambala ne munyuma kwabuzeeko ayambala. Ekyenjawulo DF kyerina kyekibiina ekisinga ba presidential candidate abangi. Lindako kyekibiina ekisinga abantu abaali babadde mu lwokaano lwa president abangi. Kyo kimanyi ekyo? Sooka bambulire. Mulimu Mwami Mukaaku. Lubega Mukaaku yeesimbawo 2011. Mulimu Dr. Abedi Bwanika. Yeesimbawo emirundi 2. Nze mwendi nali njaba president jeno gwa kibiina kya Jeni. Oli wa kusatu yeyagaza. No, abalala bangi gye bali ab'ecological party. Ne Mabike yanonyako ejo. Mabike yagalako, yes, Mabike yagalako okubeera wa IPC. Yes. N'ekibiina kyennyini kye yali yatandika yaliko president yes, president wa SDP. Katulina yali president Mwami Mukiibi, yali president wa People's Green Partisan Party. Kakati kyekibiina ekisinga ba president abangi. Kiki ekyaganye? Sente z'okwewandiisa kitegeeza n'experience gye tulina nnene. Sente z'okwewandiisa ze zaabuza abantu abalonzi omwaka ogujja. Njagala tunyonnyolagane ontegeere. Beenyweze. Njagala tunyonnyolagane bino obitegeere. Nti ekyo njagadde okusooka okikulaga nti abasobola weebali. Naye ate twatadde mu bantu olw'ensonga 1 tetugenda kwetaba mu kinyumu. Okulonda kwa Mwami Museveni kwafuuka kinyumu. Gwe naawe olwaleero bakubuuza mu mutima gw'omanya ani agenda okuwangula akalulu k'obwa pulezidenti. Simanyi kubanga abantu batandise. Kakati bw'oba tomanyi abatuwuliriza bamanyi ani agenda okuwangula. Lwaki twetaba mu bifaanange ebyo? N'ekitutuusaawo ow'ekitiibwa pulezidenti jeno w'ekibiina Mwami Mpooga yavaayo omwaka nga gumu n'ekitundu emabega n'agamba nti bannaaye bwe tutakola nongoosereza mu mateeka agafuga eggwanga lino tetugenda kubeera na ggwanga oba na byakulonda bitebenkedde naddala ku mutendero gwa pulezidenti. N'aleeta biruzi 8. Mu biruzi 8 ezo ngenda kuwaaka entono ennyo. Mwalimu biru eyagala okutereeza ebyokulonda kwa pulezidenti. Mwalimu biru eyogera ku transition. Kyuka. No, kuva ku pulezidenti omulala okudda ku mulala. Olwaleero kati kankubuulire mu kulonda kuno kwe bagenzeemu bannaffe ekinyumu kye balimu. Mwami Museveni singa wabaawo amuwangudde tewali na tteeka awaayo ati obuyinza. Ekyo kyokimanyi constitution ya Uganda. Kimuli Mwami Museveni avaako atya. Biki ebikolebwa. Kakati twali tugamba embala y'obululu
ne tubala obululu Mwai Museveni akulembera okubala polling station esooka paka esembayo nga babazenga box mwebuli nati ekyo kyakikola atya kubanga ate bagenda okumaliriza nga bagamba Buganda bamuwangudde Busoga bamuwangudde Kigezi bamuwangudde kijja kitya ndi yaliidinga okuva lwatandika paka lwasembayo era ezimu ku nnongoosereza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ze yaleeta zaali nti obululu bwa president bubalibwe ku district buli district ebale egabe ettale yaayo nti ffe waffe presidential candidate gundi afunye buno ne gundi era efulumye certificate kakati electoral commission y'eggwanga certificate ezo zebeegatta okuva ku district naye olw'okuba nti tuli mu bintu bya kukwonoona budde mubeeraawo ne bakubuulira polling station ezawano mu Buganda nga tezinnajja electoral commission byabakama n'asoma Karamojja n'asoma Kabera Maido n'ababala ebiva mu West Nile nga obwangu buliwo bwe bikozesa okuvaayo okujja nga ebawo tebinnaba kugamba waliwo ebintu ebirumira bingi mu process bye tugamba ebyetaaga okusooka bikyuke era ffe amaanyi gaffe twatuuza olukiiko olufuzi olw'ekibiina ne lugamba tetusimbawo candidate wadde waliwo abajjayo empapula nze omu ku bo abaali bajjayo empapula okukwatira ekibiina bendera n'Oweekitiibwa Mpuuga tebatugamba bannakibiina ne bagamba National Council nti tetugenda kusimbawo mu kinyumu ekyokubiri ate tetugenda kubaako gwe tuwagira mubali mu kinyumu ekyo era tetugenda kuwagira muntu yenna ng'ekibiina so nga n'ekigendererwamu nti obudde obusinga tugenda kubumaliriza ku sensitizinga Bannayuganda ku biki bye tuteekeddwa okukola okulaba nga tufuna enkyukakyuka ezannamaddala mu ggwanga lino nga tumanya pulezidenti alangirirwa atya tumanye pulezidenti incumbent bwe bamuwangula obuyinza abuwaayo atya ebyo tetubirina naye abantu bali mu kinyumu bagenze kwetabamu Mwami Museveni candidate yabuulira abantu kaakati mu kulonda kuno tugenda kukola bwetti ne bwetuti naye candidate so electoral commission kaakati luli abaagundi babba obululu kaakati tugenda kukolesa biometric kits Mwai Museveni ate naye candidate yabuulira abantu electoral commission byeyina okukola naye ate n'ebyo bya biometric kits nazo tezirina tteeka zirikola ki ziriteekawo mwe zigenda kukolera naye olw'okuba tuli mu bya kivandulo tuli mu byakuyisa budde ky'oba olaba tuli mu mbeera gye tulimu kakati ffe aba Democratic Front twagambye twagala kwetaba mbadde tubayo tusaba ne bannaffe bwe babanga ddala tebawerekera Mwami Museveni kulegitimizinga bintu bye kuba abantu abali mu process eno Mwami Museveni ekimutegesa obululu singa tategeka oba nakyemalira basinga kunyumirwa kugamba nti abantu basazeewo naye bwafunayo abantu bawaayo obusente nti mugende ku ground mu campaigning muteekeebwa embeera nti munvuganya n'akubayo n'abamu ku kibooko n'asibayo n'abalala ng'agamba nti Uganda we are a peaceful country tutegeka okulonda abantu ne bawangula ate era bamaze wamala okubawangula n'abawaayo n'obwaliida of opposition n'abawa emmotoka n'abawayo akasente n'abawayo ebintu ebyenjawulo ndowooza okiraba kati ogenda mu mbeera efaanana bwetyo tulowooza nga Democratic Front tetwagala kwonoonera Bannayuganda budde ate njagala okujjukiza bwe twatandika Democratic Front waliwo abakulu abagamba ni Mpuuga ekimuleese twawula bululu kutta bululu bwa Kyagulanyi yekibaleese kutta bululu bwa Kyagulanyi kati Mwami Mpuuga ntadde ebbali kati bwe yadde ebbali ate bali mu kuyomba era waliwo abayomba ate lwaki teyeesimbyewo tandyesimbyewo togamba Bannayuganda bakusobera Mwami Mpuuga bagamba akoze ekibiina kulwanyisa NUP Mwami Mpuuga omanye ebintu ebimu obiwabuwe budde kati Mwami Mpuuga teyasimbyewo ki muntu ate era teyesimbyewo ate era talina nagwagenda kuwagira oba ndigambye asekeeterera gye yava kakati naye ate era abantu batandise okwogera ebigambo ebinene kyobola nti Uganda tuli mu sire season abantu ebitaliimu mulamwa kyobola ndowooza n'obululu tebuliimu bbugumu
nteebereza nze ku ndaba yange tugenda kubeera n'akalwa kali mu voter apathy tabangawo. Abantu bakooye okwemalira abantu bakooye okwemalira obudde Mwami Museveni ne banne okubasiruwazanga nga balowooza ntuli mu byaddala ebyokukyusa obuyinza kati abantu bwe bagenze babikola ki bagenze babikoowa. Olowooza kyangu okumatiza Munnayuganda nti DF tesimbyewo omuntu n'agula ensonga zammwe zemuwa batandise dda nti mwabadde batuufu buli gye tuyita batuyozaayoza bannange muli batuufu era mmwe muli ku mulamwa batandise dda era n'ekibiina ekirala kyendabye nakyo nga kigamba kikontemplating okuwagira Kyagulanyi muntu oba nabo okubivaako. So abantu batandise okulaba bye tukola ki bye tulaba. Nze ndowooza ebintu by'okumalira bannansi obudde ffe nga DF tugamba ku mulundi guno kale kuba parliament tujje tugiwangula katuconcentratinga ku bamemba ba parliament ne mu local councils ekifo kiri bwe tunaamala okutereeza etteeka erifuga ennonda yaakyo erifuga butyakirimu waawaayo obuyinza n'ebifaanana bwe bityo tujja kuparticipate. Olowooza lwaki ku ludda ng'omutunuulizi w'ebyobufuzi lwaki ebbugumu lyakalulu k'omulundi guno kaawukanye nnyo? Bannayuganda bategedde basemwogerere basse baggala babeesige Bakyagulanye yasoose Kyagulanyi owookubiri ebbugumu olabanga waliwo enjawulo. Bannayuganda bakirabye tuli mu kweyonoonera budde na kubwonoonera budde. Tebula tewali bbugumu n'akatono. Tewali bbugumu. Ennaku ebbiri ezisoose za campaign ng'omutunuulizi w'ebyobufuzi ng'atali mukulembeze wa kibiina oyinza osiiga kifaananyi temuli kirimu bya bulijjo tewali kipya kye bakoze kitabangawo tezabaddemu ki ekyenjawulo. Kadi mwamaze zigaba mu DF ezababa tetunnaba munazigaba ddi? Tukyekenneenya abantu abasabye kaadi ez'enjawulo n'okwezayo zaafulumye dda banywanyi bammwe abamu anti kakati ffe tetuli bannuupu tuli ba DF tulina timetable yaffe kwetukolera ensonga ffe tetunnaziifuula. Mulinze ku lunaku lwa byabakama enkya nti batandika mu bbanga eritali lyewala tugenda kugaba kaadi zaffe naye kyenjagala okugamba nti electoral commission yaffe yavayo neissuinga guidelines omuntu akyasobola okuexpressinga interest paka ku lunaku byabakama lwanaagamba nti aggalawo etwaggulawo eddirisa. Oyo nayagala kaadi ya DF. Yes. Akyali wa ddembe. Tetwagala kutta kariya z'abantu. Twagala tubawo obudde. Abantu twagala tubawo obudde bakole okusalawo okutuufu kwe beebuuliridde. Mukoze mutya okusunsula we mugenda okuwa kaadi? Tulina enkiiko za constituency ze zironda ba flag bearer okuva ku level ya constituency paka ku level y'ekyalo. Era zigenda okukola omulimu ogwo okusunsula ba candidates ab'enjawulo. In fact zaagukolako mu kibiina baweereza kiwedde. Yes, mu kibiina batuweereza biwedde era singa obadde ogoberera nominations zaffe chairman abajja okuexpressinga interest akugamba ogenda mu lukiiko lwa constituency delegates conference badelegate bwe banaakulonda nga flag bearer waabwe then ffe nga tukuwa stamp. Abagala obubaka essaawa eno balinga bamekanga toyawudde? Sinnamanya electoral commission kyerina kubanga bwe nkugambye nti twagamba paka ku lunaku olusembayo bwemujja osalawo tujja kugabira abantu abaagala okuvuganya ku tiketi ya DF. Abamu ku baali banywanyi bammwe abaali babaagaliza baboogererako nga mutandika ekibiina baavuddeyo babakubye tebafunye kaadi mu Nuupu. Ba Joyce baagala twabalabako nga bo bagamba nti nze Mpuuga simuvaako ndudde naye mukwano gwange menta wange muntu wange tebabawadde kaadi. Basewanyana Sewanyana bamuyimiriza mu lujjudde ne bamugamba tubuulire ebikolwa kye baakoze Sewanyana ndowooza nyinza okugamba ndi musanyufu ebyamutuuseeko abantu mukendeeze obwannakigwanyize. Omuntu tosobola kutuuka
bakukozese n'ebintu by'ekiralu byolabira ddala eby'ekibuzi ky'obubuyabuya mbusimanyi oyagala kaadi bakuwe kaadi era sinaaliyo eyo olabamu akozesa ne gwe bakozesa ndi mwami Ssewanyana toilet paper olwaleero bagikozesa yes ne bamudampinze kugamba abantu muve mu bintu by'obwannakigwanyizi sigala omutwe gwo mu buli mbeera yonna tebakusubjecti nga kukola bintu bya kisirusiru olw'okuba yonna by'osuubira survivorship eyo abantu obuteetengerera buli kaseera sima akakaadi k'ekibiina no mu kintu kino ali muwanguzi in fact bombi baafiiriddwa abakozesa munnaabwe ne gwe baakozesa bonna bafiiriddwa ate nga tumusudde tumutadde ebbali yatukolera kitwali twagala ate kye baali baagala baakifunamu kiki kye kibagasseeko kibongedde maanyi oba kyongedde kubabbika ensi ebalabye nti nabo bayuuza mu DF ajje mu kaadi ekyali Ssewanyana tulina candidate ku constituency ye tujja muwa tulina candidate mu DF tatawaana tulinawo candidate eyalabedde omusango naye omuntu gwe bakozesa ku level ne bakufuula ekisiimuula kye balinnyiridde ffe tuba tukutwalawo gwe ng'oli awo bakweyambisa bweyambisa Mwami Museveni bw'anaakuleetera ensimbi oyinza okugaana nga bakukozesa bukozesa katiketi ka kibiina kati olwo Mwami Museveni bw'anaaleeta omugaati omusiiga ebbata ejja kulya buli tolye buli komwe DF Ssewanyana nedda abalala kaleko kati waliwo abantu ng'olaba political career zaabwe battanzite ng'omukyala Joyce Baagala mukyala ali bright mugezi abeereddewo ekibiina ki kati bw'omusaddaaka ate nno ekyo tekikoleddwa ku level eyo kapulovo za bakansala abalungi chairpersons bameeya baasuulwa oluvannyuma lw'ekisanja kimu obukulembeze buno experience kikulu nnyo omubaka wa paalamenti gyakola okulwa mu paalamenti by the way gyakoma okukola ki okutegeera paalamenti gyakoma obulungi kati gwe omubaka atandise ku Joyce Baagala atulaze mu ntandikwa nti ate ajja kuba mubaka mulungi nnyo gwe n'omutemerako ettaka simanyi kigendererwa nti lwaki abantu batta nnyo abakulembeze naddala wano mu Buganda abakulembeze abalungi kuba bw'onoonya bantu bannopo we bawadde kaadi abamu wennyamira yaseggona bagiwadde Walukagga bo balamu basatu bana ebyo bannayuganda batandika okubyerabira olwo tetwagala tuvuunule nnyo bajjaga nti abo balina ekiboogeza kino na kino ebyo bannayuganda batandike nabo okubyerabira kooti y'abantu ne bannayuganda batandika okubyerabira naye bannaye kino kiki naye nga nze kyenyiza okugamba waliwo oluko olunene okufa eby'Abaganda ate babafeebeza mu Buganda yes waliwo oluko olunene Abaganda bonna abalimu ku nsa okubatyaya ebyobufuzi Buganda ebeeremu bantu bannamba lujega bannaffe abakutte obuyinza basobole okutukulembera nga waliwo bannaffe ababiryamu ssente olwo bagamba mbawuddiisa abo ekiseera kituuke nga betulina naawe bagamba nammwe mulabe be mulina kati kale tuwaani kuba eyo embeera naye ekola ki naye egenda omusajja tatuwadde bwabatuwako basatu muleete ababaka bammwe tulondemu mulete tulabe mutuufu nga nammwe mwatwala bikojjogo kakati eyo embeera weeri Mwami Museveni yagenda n'ayogera ekigambo mu 2021 tewagenda kuba opposition era abantu ne bamwanukula nga balowooza byakusaaga nze njagala nkubuulire singa twalina presidential debate mu 2021 andi yandyaŋŋanze Museveni kale kano akalulu ke tulimu nsaba tufuneyo presidential debate twogere ku byenfuna twogere ku policies z'ebyenjigiriza ez'ebyobulamu foreign relations za Uganda n'amawanga amalala ne ba presidential candidate abali mu race olabe Mwami Museveni yaleeta ba candidate be basobola otuula wali n'alekityalinga
era ensi negamba naye wabula yasinga ko mulimu ba presidential candidate anayogera ki ku byenfuna nga tamanyi na fiscal policy bambuze fiscal policy yeriki ku bino ogenda kukola otya eka kunafuya mukulembeze w'abanno ngambya njogeredde mu puluro lwaki ogamba mukulembeze w'abaani zegambe waliwo n'abakulembeze abatamanyi what fiscal policy is kati abo bagenda kukola ki batamanyi governance models bambuuza governance models oli wajja wakugambira nti mwe ababayina babimanyi nga temuleese andi kaakati ffe tukubuulidde nti waliyo struggle ennene bino bintu bya mwami Museveni byakwagala kuzanyira mu mizannyo gye gyakubeera mu buyinza bbanga lyonna kubufiiramu amalaleete ne mutabani we tugamba ffe katutte ku bigere tusooke twetegereze bwe tunaasalawo okuyingira mu kalulu tukayingiremu nga tweteeseteese nga n'ebivaamu tebigenda kuba bya bulijjo kyentegeddemu nti mwe aba DFS awo ne muli basanyufu akalumwe tuli ku level ya parliament ya president muli akalu ka president ke twagambye tetunago tugenda kuwagira tugenda kwetabamu waliwo akatalekeka kawulira nga wandi agadde okategeeza kakusaba banna Uganda tibannaye tutandika okuzuukuka tutandika okulowooleza eggwanga tumaze obudde bungi nga tulowooza Museveni ebbanga lwe tumaze nga gye tuconcentrate nze Museveni nga wa infiltrating institutions zaffe amagye poliisi institutions ez'enjawulo zonna n'aziwamba kati tuli mu kwerwanako kulaba ng'ebintu ebyo tubyeddiza nga bannansi so tulina okubeera n'abakulembeze ab'ensa abakulembeze abamanyi ekyokukola abakulembeze abagenda okuyamba Uganda okuva mu transition ya mwami Museveni okudda mu mukulembeze omulala tetugenda kusukawo awo katukomaawo tusaasire